Abayizi bonna ab'ekibiina ekyomusanvu omwaka 2025 olunaku olwaleero lwe batandise okweteekateeka butya bwe bagenda okwenganga ebibuuzo byabwe ebitandika ku lunaku lwe Mande. Mu masomero ag'enjawulo ge tuyiseeko tusanze abasomesa n'abagenda okukuuma ebibuuzo bayitiramu abayizi amateeka n'ebiragiro ebigenda okugobererwa ku lunaku lwa Mande. Instructions you are supposed to follow such that you will not be caught. You will not be got on the wrong side. Ku Nakivubo settlement tusanze abayizi beteekateeka ng'era embeera yonna egenda bulungi. Abagenda okukuuma ebibuuzo bajjukiza abazadde n'abayizi nti akaseera ke balimu kankuba nga balina okweteekateeka obulungi kubanga ekibuuzo tekigenda kulinda. We have briefed them. They are supposed to be at the center, kukera to the center. Then to be prepared for the exam, to be prepared. Even if there is rain, they must be prepared and ready for the exam and follow the instructions. Baneera badduukiriddwa abazira kisa ne babawa ebyokulya omuli obuwunga, sukali n'ebijanjaalo ebigenda okubayambako nga bakola ebibuuzo byabwe. Vuddeyo okudduukirira community eno kubanga obwetaavu buli nga mulaba essomero libadde lina ebintu bingi ebitambulirawo, bali balina ebintu bye bakola ebibezaawo essomero naye ebimu biringa ebyagootanyizibwa. So twagenza olaba nga abaana baffe nga community nga kitukakatako okujja tubeeko kye tuwa abaana bano abagenda okukola ebibuuzo mu babeere motivated. Mu masomero ag'enjawulo naye tutuuseeyo ne tusanga ng'embeera kumpi kyekimu era abayizi n'abasomesa boogeddeko naffe ku mbeera eno n'okutubulira ng'ebyetesiteese. Essomero lyange linsuubiramu first grade era abasomesa baffe bateeseteese bulungi nnyo. Nga ffe tukimanyi ogenda yita bakikye bakoze kimala. Wenjogerera wano briefing awedde era abaana baffe tubabuulidde bulungi bye balina okukolako olwo olunaku olwa Monday ne Tuesday ne batalina kukola. Tubateeseteese bulungi nnyo, bakoze bulungi nnyo, balaga nti beetegefu balindiridde olukoloko olunaku bakole bulungi. We are here just to summarize everything. We are here just to sum up as we prepare for your final primary leaving examinations. Lwaleero tuli ku briefing yaffe, twebaza abasomesa bonna be batusomesezza era tusuubira first grade.